Charles Peter Mayiga Wanga Ssaabasajja. Bwe bityo bwe byali nga kabaka wa Buganda akwasa ddamula ow'ekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga mu kiseera kino akyagenda maaso n'okuba nga yakuuma ddamula wa Buganda. Nsize nkugamba enfunda eziwera nti Katikkiro ogumu ku mulimo gwe y'oyo atuukirwako era y'oyo amala ensonga ate era yakwanaganya abantu b'abeene n'Obwakabaka. Kale ensonga nnyingi nnyo z'amala oba oli awo on behalf of Kabaka. Kakati wetuukidde olunaku olwaleero ng'ensonda ezimu zitandise okulaga obutali mumativu eri Kabaka wa Buganda okuba nti talabika eri Obuganda. Kino kiwaliriziddwa abayimbi bangi nnyo okuvayo ko ne bafulumya ezimu ku nnyimba ezibanja Kabaka wa Buganda ali ludda wattu mulabeko. Kiddiridde oluvannyuma lw'emikolo emitongole mu Buganda ekimanyiddwako nti Kabaka mwalina okuba nga alabikira. Jjukira nti Kabaka kuva dda era kimanyiddwa nti tamala galabika. Kale emikolo mitono nnyo era mibale mu Buganda okwo nno kwasiima n'alabikirako eri Obuganda. Era nazzi kuno ng'abantu bangi bamulindiriranga mbaga waka ne beesunga okulaba ku beene ku mikolo egimu. Egimu ku ekyo emikolo mwe muli emikolo egiyingiza oba omukolo oguyingiza Abaganda mu mwaka ogumanyiddwa ng'enkuuka ogubeera mu lubiri buli nga 31. Emikolo omuli amatikkira g'abeene, emikolo omuli gye tuwandiisa emisinde gya Kabaka gize kimanyiddwa enfunda eziwera nti Kabaka yalina okuba ng'asimbula abantu be. Naye wetuukidde olunaku olwaleero omuli emipiira gy'amasaza n'ensonga mpitirivu nnyo wetuukidde olunaku olwo nga Munnayuganda agenda maaso n'okuba ng'ongobeera nga Kabaka wa Buganda gino gyonna nga bwe ngikumenyedde kituuta akaseera nga talabikako eri Obuganda. Abantu no kitandika okubawa ebibuuzo nti ddala ki ekituufu ekigenda mu maaso eri Obuganda. Bwe kiba nga ddala waliwo kyetambula bulungi Obwakabaka bwa Buganda buli ku ki ye nga yakuuma ddamula Katikkiro Peter Mayiga lwaki tavayoko n'ategeeza eggwanga n'Obuganda ku kiki ddala ekituufu ekigenda mu maaso olwo emitima gy'Abaganda egigenda mu maaso n'okuba nga gyekkakkana. Nga tukyaliawo twatase okufuna amawulire okuva mu bloggers ab'enjawulo ababadde baboleka engeri Kabaka wa Buganda gye yawambibwa n'abuzibwawo ku kisabo ky'ennyonyi Entebbe bwe yali akira mu maaso n'okuba nga ava mu bitundu ebya Germany okuba nga afuna obujjanjabi. Jjukira kimanyiddwa nti Kabaka wa Buganda emabegakaawo abadde mugonvugonvu mukko kale nga ajjanjabibwa era abaasembayo kumulabakoko baalabira ddala nti obulamu bw'abeene bulaka tebuli mu mbeera nnungi nnyo nga bwe kyali oba oliawo kyetaagisa. Kakati eky'obulwadde abantu tebakifuddeeko nti Kabaka kituufu asobokera ddala okuba nga mulwadde naye abaffe ali ludda waawa watuufu awatamanyiddwa awatwogerwa ye kaakati ngeri ki ennambulukufu ey'okuyitamu okulabika ng'abantu bategeera ku mbeera Kabaka waabwe mwali. Kabaka ayawukanira ddala kuba kyetuwandiisa abafuzi abalonde. Obwakabaka oba omuntu okubeera Kabaka si kintu kyangu nnyo nti Kabaka talondebwa wabula Kabaka bazaala muzaale nti alibeera Kabaka. Era mu mawanga agamu Kabaka azaalibwa n'obubonero obumwoleka nti ono alibeera Kabaka. Kye kimwawula ku bannabyabufuzi abalondebwa nti kubanga obeera n'eddembe akadde konna okumulonda mukoowa n'okyusa omulala naye mu Bwakabaka kale nno kibeera kirala mukko kyovula babutuma Bwakabaka obw'ensikirano nti bubeera mu lulyo lulala nnyo. Kale gwe omuntu owa bulijjo ekintu ky'oyinza obutamala gangwira kulowooza nti kinaaba. Omuliro nga gugenze ku social media gukumiddwamu guno nno gwolekedde oba gwolesa okwongera okwoleka n'okutyoboola ekitiibwa ky'Obuganda abantu amu nga bagenda maaso n'okuba nga bakyogera nti omuntu kale omuntu omulala tewandivuddeyoko n'obanja Kabaka nga Nabagereka waali Ssemakookiro waali Ssangalyambogo n'abalala bangi nnyo. Kale gwe omuntu wa bulijjo wandibadde tovaayo kubanga obanja Kabaka abalala kibagamba nti nedda ate wetabanja Kabaka tuyinza okubeera nga ate tweriddemu olukwe kuba ne Kabaka azza kyogera lunwe nti bannayuganda tulina okukuma okwetiirira
n'okubanja ebyaffe kakati bano kibaligenda mu maaso n'okubanga bakola mu kaseera kano kyetwandiise okubanja ebyaffe emu ku ebyo kabaka abadde ebbanga lyonna abagamba kakati nabo babanja kyabwe nga si kirala ye kabaka wa Buganda bonna bekikwatako okuva bagende mu maaso n'okubanga ate balambulula ddala ensonga entuufu eziyinza okubanga zireetedde kabaka wa Buganda okubanga talabikako eri Obuganda ebbanga lyonna. Omukutu ekyenjawulo n'emikutu emirala gitandise okuleeta abantu ab'enjawulo bakyala kimpadde era nga ne hashtag zitandise okubanga zitambula kabaka waffe aliwa kabaka aliwa nga buli woogera mu maaso n'okubanga oyita kabaka aliwa. Kino nno kigenze mu maaso n'okubanga kikyamula abakulu okuva mu lubiri ne bategeeza okusinziira ku kibaluwa kyengenze mu maaso oba ku kiwandiiko ekiteereddwa ku mutimbagano gwa Facebook ku mukutu ogwa Buganda Kingdom kirambise ng'abakulu mu Buganda oba olukiiko lwa Buganda bwe lugenda otuula olunaku lw'enkya okwongera okubanga Charles Peter Mayiga Wanga Ssaabasajja. nkugambye obwakabaka bwa Buganda buyise ku mutimbagano gwa Facebook era okusinziira ku nsonda ezeesigika kyategeerekeseeko nti bano bagenda kuba bookera ku nsonga eziri mu kutrendinga n'okutambula ezongedde okusiiga ekifaananyi kibi eri Obuganda ne kabaka wa Buganda. Jjukira nti lulina kugambako nti kyannaku nnyo okujjukira okwagala okwebika ng'obudde bukedde. Olwaleero abagenda mu maaso n'okubanga batambuza amawulire gano bo kye balinze oba kye beetaaga kwe kuddibwamu kabaka ali mu mbeera ki mulamu oba si mulamu bwe kibanga ddala gyali waakiri wabeeko kkosigeno oba akabonero kaalaga bano nno bagamba tebalagira bulagizi wabula basaba busabi beena asiime emitima gy'Abaganda gibatebenkere gibakkakkaneko wamu kubanga nabo bagenda mu maaso n'okubanga bawulira bibamazeemuko amaanyi. Nkugambye nti amawulire galaga nti yawambibwa abasajja ku kisawo ky'ennyonyi entebe nti yawambibwa n'efuuka yawambibwa bo kye beetaaga okwagala okutegeera okwawukanako ne kwa brokers. Tuwangalira mu mulembe gwe twandise ogwa .com era ng'abantu bangi nnyo buli akwata essimu afuuka munnamawulire buli akwata essimu afuuka wa kitalo kakati kitegeeza n'obudde oba n'embeera y'okutambulizaamuko obulimba eyongedde okufuuka ey'amaanyi ennyo era eyongedde nawo okuweebwa attention ti omuntu asobola okuyisaawo obulimba wonna bw'ayagalidde. Abaana batulaga nti owaayi kasi ffe tugamba nedda Obuganda buveeko butuluŋŋamye butulage ku ki ekigenda mu maaso bwe kiba nga waliwo enteekateeka endala yonna y'okuyitamuko okubanja kabaka waffe nabo bagitulambike kuba Katikkiro wa Buganda ffe gwe tulinamuko essuubi. Olukiiko lwa Buganda lugambye olunaku lw'enkya lugenda kutuula lulabe era luteme empenda n'okwegeyaamu ku biki ebitambula eri Obuganda mu kaseera kano. Byonna ebinaaba bigenze mu maaso n'okubanga biva mu lukiiko olwo oba olio biyinza okusalawo ku ddala ki ekiyinza okubanga kiddako oba bwe kiba kisobose Ssaabasajja kabaka wa Buganda balabe engeri gy'ayinza okubanga alabikako eri Obuganda mu ngeri emu b'endala nga embeera eno tennaba kubanga esajjuka okusinziira ku bitambula. Nawulidde akayimba ka mukwano gwange Onaasani Nduga akayimba yakataddeyo ddakiika buddakiika nnyo naye nga katambudde speed 180 nga buli muntu yenna yeesunga ali mu kuwuliriza bubaka obuli mu luyimba luno n'abavubuka abalala bangi abafulumiza ennyimba ezirambika n'okwongera okwoleka embeera nga bw'etambula. Kakati nze Frank Asiri muzzukulu wa Kyaddondo.